Abatulaba balungi tuli ku Subi Hampers era nga bulijjo tugenda surprisinga omwagalwa waffe. Teba ani gwe tugenda surprisinga bamuyita Mwami Katumba. Mwami Katumba oyo nno mulamu wange. Mukyala we ali Saudi Arabia Sharifa. Ye yantuukiride n'angamba nti muula gweka gwe neesiga munange. Genda surprisingira omwagalwa wange kunaku lwa Valentine omugaye nti mwagala nnyo era gye ndi mulowoozaako. Nange ne ŋŋamba ate munaye murra ngenda mukolera ekirungi. Bwetyo munange ne ŋŋamuula wange muula kakati muula nze wange byasobye era ngenda kunoba njagala kulaba nkugambemu ensonga zange. Naŋŋamba muula wooli wonna we ngenda okusanga ne mugana nedda nze asinga okwetaaga ngenda kujja ku mulimu. N'agamba kale jangu onsangewo. Wenjogerera kati tuli Nateete era ng'ono omwami akolera Nateete wakolera era we tugenda okumusanga. Mwami Katumba ye nannyini kampani gye bayita Job Sport Uganda. Gwe yeetaaga omulimu osobola omutuukirira anoonyeza abantu emirimu era tugenda ku ofiisi ye we tugenda okukola ki okumusanga. So munaye gwale yatulaba beerako olayo Mwami Katumba agenda tunula ati aŋŋamba nnono bino ebintu ye tabyagala ate n'aŋŋamba ebintu by'okuteeba tabitegeera naye agenda kuteeba. So ffenna tulindirire agenda kuteeba atya dange kyenninze ndabe program ne mulamu wange weeneetambula. Leero no kokirabe. Leero kunongana mama ndiza teleza nsonga z'amaka gange ngenda kunoba. Sokoleke nange omulusana kyoga wali akolera bino. Si ayina kuba Sharifa talina kuba mulamu. Era yo yamula bizeyo. Ayina kuba Sharifa ono. Bonenga neyanza. Siye muula. Awenda nebuuza. Muula naye kiki? Mugenda kunoba. Onganye n'okulya emmere ndi wano yani ngamba kiki? Bonenga neyanza. Nga tukuleetera bubaka bwo. Nga neyanzege. Kansubire ntebye bulungi from Sharifa. Otebye bulungi sekajjada. Oyagala kuba na soko kudesaju. Oyagala kuba na soko kudesaju. Banda. Ekintu kyensinze okwewuunya okubeera nga nange wali yandowoozaako. Nga neyanze nakuweereza n'obubaka buno. Agambye akwagala nnyo naye nga nze asinga bannange. Sekajjada olabye oba tonafa teweevuma. Oba tonafa bino mbadde manyi nze nabiyitako. Mbadde manyi nabiyita bane mumuŋŋambire nange mwagala okufa obufi. Alina obubaka bwe yampadde. Mwagala okufa obufi bannange. Yeebale nnyo yeebalire ddala. Anzizizza buto emyaka 8 emabega. Ate ng'obadde okaddiya. Stress zikkaddiya. Anzizizza buto emyaka 8 emabega. Abyomukwano mbiseemu naye nze ebyokwogera siina wabula Mukama yekka y'abamanya. Kyabamanya mwagala nnyo. Kyabamanya
mwagala nnyo ate kati neekubisizaamu wakimanyi mbadde mwagala naye kati neekubisizaamu emirundi nga butabalika mwagala nnyo ndowooza giina sukkamu gyali wadde 10 nga wamwameka si 10 kyokka nga 5 mwagala okufa obufi banaye mumuneebalize nnyo mwagala nnyo mwagaliza okukomawo obulungi kyensinga okwagala kati nnyo Kyala Sharifa ndowooza owulidde agambye akumisinga nnyo kati making sure nti enti obuukinga tiketi akomewo kyekisinga kyekituufu akomewo Okay, abatulaba balungi tuli wano okusumi hampers nze surprisinga muula wange ebya Valentine abadde tabimanyi mbadde mbiraba ku TV bimususeeko era asanyuse nnyo Sharifa webale kwagala mwami wo webale kubeera nga ate munaye wejjeyo mu bangi afuddeeyo banaye neyanzege muula byonna mwebale nnyo mwebale ddala naye okusingira ddala muneebalize nnyo mwagaliza Valentine ennungi mukama amukuume okutuusa lwalidda nga wena bagambye nti omwami ono akola ne Job Sport Uganda era gwe wenna ayagala omulimu mukwano gwange ali eyo ng'onoonya omulimu gukubuze oyagala muntu akuyambako okufunira mulimu ewantu ewalungi awali babosi abalungi omulimu omulungi gwogenda okweyagaliramu jangu wano ku Job Sport Uganda Limited si bwe kiri osobola omukontaktingako n'omugamba boss njagala mulimu wano wetuli ssebo wuwe si wa mulala era Sharifa webale kusurprisinga mwagalwawo agambye happy Valentine bannange nnyo bannaye simanyi kumanya naye omutima gwo gusinga byendaga ku face musanyufu okusinga nga byendaga neyanzeege tuweyo akalowoozo muula akalowoozo ak'omulimu n'okutambula kati bebagenda okukyawa akalowoozo kyenyinza okugamba abantu babeere bagumiikiriza buli kintu kiba n'essawa yaalwo kuba kati twali twaggwamu essuubi nga tumanyi tetukyalina batwagala buli muntu agumire waali ekisera kituuka naawe n'obeera bulungi nga nze bwe nagumiikiriza zibadde sibisuubira nako kati gwe munange ali eyo gumiikiriza beera mumativu n'ekyo ky'oyina embeera eyinza okuba nga mbi katasobola bikutuusaako essaawa ezo naye tomanya nsha Allah luliba olunaku lumu naawe n'ofuna ebintu nga bineeno naawe bwolaba ku TV ne lukyanga gwakola ki nga gwaliko mazima tubaagala nnyo mwebala okubeera nga ate mutulaba mwebala okubeera nga mutusapootinga mwenna buli omu gyali yonna koze ne ttiimu yange musawo Joel yadijera file ku kamera mubeere bulungi bw'oba yagala surprisinga omwagalwawo 070371 kwoba oyita okubeera nga ate weefunira saavisi ennungi bweti Sharifa tubaagaliza birungi nnyo ne muula nange ngenda kunoba muula ompa magezi ogira olinda ate kati bino ogenda bisubwa Hey abalabi baffe abalungi kusumi hampers under Mabirizi Herbal Products nze musawo Jowe tubeebaza okutulaba mwebale nnyo bannaye okuva gye twatandikidde paka gye tukomekeredde mwabaddewo nga tutandika ku makya gye twatandikidde eri ku maka gaffe amakulu emulago ku 2 ku location yaffe we twasangidde ne tutindiga ffenna ne tusooka ne tugenda mu town ne tudelivalinga awo musukuwe w'omwana omuwala we twasanze nga abatunda ebitabo mwamulabye essanyu lyabadde pitirivu nnyo ate ekyanaffe ekyatwongedde essanyu nti yateebye mwagalwawe yennyini eyabadde nga amukolera surprise eyo bannaye Mr. Kate yona gy'oli mwebale kusurprisinga mwana muwala mwebale kweraga mukwano mwebale kutuwagira mwebale kuwagira Mabirizi Herbal Products ne Sumi Hampers ne tujja ne tusindiga ne tuyita ku bypass ne tujja ku bypass yona nga tujja tutambula nga muli wamu naffe mwebale kutwagala mutulaza omukwano gye tugendedde emasanafu ne tukkirira ffenna eri mu binnya wansi mu binnya mu bisawo eyo gye bakolera ewali ebyuma bya kasooli gye tusanze omwami bannaye omwami Robert abadde mwami Robert ne tumuwa surprise omukyala musawo mu matanga yagimukoledde mukyala we omwami abadde so excited he was out of words
n'agamba ye kati ali mu nsi ndala nnyo era atambula ali mu bire bwati atambula aneguka kati mwe abalala takyabalabawo ensi yonna yiye omusawo amuwanise amutadde ku leve endala abakyala mwenna abali eyo wenna omukyala ali eyo wadde olina katono katya fuba okulaba ng'okolera ku mwami w'ekyenjawulo musurprisingeko tolina kyovaako abaami bano buli lwomukolera akantu ak'enjawulo naawe alina levo mwakutwalira muwulidde omwami obubaka bwatuwadde agambye ekiddako kugenda waabwe wa mukyala kukola ki mikolo kumutwalayo muki like bakole emikolo gyonna bamumanye naye nga akantu kakoze kabadde katini nnyo omuntu yenna keyandibadde asobola okukola oba omwami yennyini okwatira nakola ki n'akakola so bambi bw'oba olina omwagala omulaga omukwano ne tuvaayo ne tujja ffenneera tuddusa speedi ne tujja wano enateete ewamulamu gwe babadde bagambye muno bagenda kunoba munnange ensonga z'okunoba muzirabe gye ziggukidde ng'afunye surprise ate naye atusapurayizinze nnyo nti omuntu gw'ateebye Sharifa okuva e Saudi era ye mukyala yatutumye okuleeta obulabe obwo wadde tulabye ng'obutono naye yatugambye buvudde ku ntobo ya mutima omukyala oli ayagala nnyo omwami we taata w'abaana be era musabye amwekuumire paka waalidde abadde mubatambuza obulamu mukwano Ssaalongo naffe tugenda kwongereza okwo tugambe nti weekuumire omwana w'abandi bambi mwagala ebitenkanika mukuumire omukwano paka wanakoma wagusange ate mweyongere mu maaso yes wano ku Mabirizi Herbal Products tubeebaza nnyo mwenna abatuwagidde kweno season ne tubasaba namwe abataze next season muje mukole ki mutuwagire ne weeba teri Valentine naye ng'olina omuntu gw'oyagala okwekirabo omwebaza biki bwenna tubikola oyagala kutwala apology oyagala mu surprisinga buno bu birthday wishes biki byonna ebimuli ebirimu ssente tubikola mutwesige ffe wano buli kimu tukimalanga video tugikuwanga eri clear mu inbox yo tukoze ne musawo gyeweriya SengaMabirizi abaddewo DJ Raphael yali ku kamera timu tubadde muno bumuko obulala awo gwe mbadde mulaba emabegaawo ye Livingstone Seduge naye tukola naye ali tu Mabirizi Herbal Products mwebale kutulaba mwebale kutwagala tubaagala nnyo mubeere bulungi mweraba